Yes abalungi abagalwa olwaleero nkoze ka video kano nga njagala tutereeze face gwalina face yonge erimu enkanyanya owenkanyanya mu face toyita kweno video bw'owanika bw'oti ebisige waneeno ng'ofuna enkanyanya ng'omuntu ow'emyaka 7 oba ow'emyaka 6 ku myaka emito kati bino ebintu byengenda okulagira bijjamu enkanyanya oguze ku bizigo okozesa ku zi face mask ez'enjawulo bannange face eganyo tereera nze nali ngula nnyo zi face mask eno nagigula last year gye nasembayo n'okozesa eno era saddamu kugikozesa nagikozesaako emirundi 2 nendaba nga tewali njawulo nembikoowa neŋŋamba ngenda tandika okwetabulira ebintu ebyange ebintu bino w'obitabula ngenda kulagira buta bwe tubitabula bino ngenda kulagira buta bwe tubitabula naye bw'obitabula bitwala ebbanga tebyonooneka tebiwunya ate nga bikola bulungi nnyo bijjamu enkanyanya bitereeza face n'olabika nga baby ebintu bino w'obitabula bimala ebbanga mpaka lwe biggwamu nga tebyonoonese tebiwunya tebikola ki gwe kasita obitereka mu kifo nga kiweweevu nga tekyokya bibeerawo mpaka lw'obikozesa okuggwamu bino nabitabula mu gw'omunaana nga gutandika kati tuli mu gwa 9 naye nakati byenkozesa era byenva okuteeka mu face nga bw'olaba wano so kati tugenda kwekolera ka face mask akaffe njagala onfunire kabbaweeroko bulungi nnyo funa kabbaweeroko bwe kati bw'omala okukafuna njagala onfunireyo olive oil olive oil oyo mufuke mu kabbaweero bulungi bw'onoosobola ottabulira ebintu bino obungi bwa olive oil gw'olina oba obungi bw'ebintu by'oyagala okutabula kiri gy'oli teekamu olive oil ekipimo ky'oyagala bw'oba olina mungi tabula ebintu ebigenda okumazaako omwezi oba emyezi 2 oba 3 bw'omala oteekamu olive oil mu kabbaweero kano njagala onfunire Nescafe era Nescafe muteekemu obungi bw'ebintu oteekamu ebipimo okusinziira ku bungi bw'ebintu by'otabula oba okusinziira ku bungi bwa olive oil gw'otaddemu bw'oba otaddemu ebintu ebiyinza okutwazaako emyezi nga 2-3 osobola oteekamu ejjiiko za Nescafe nga 3 bw'omaliriza okuziteekamu njagala onfunire sukaali era sukaali teekamu ekipimo okusinziira ku olive oil gw'otaddemu oba okusinziira ku bungi bw'ebintu by'oyagala bw'omala oteekamu sukaali njagala onfunireyo omubisi gw'enjuki teekamu omubisi gw'enjuki bw'omala okuguteekamu njagala onfunireyo enniimu gisalemu toteekamu yonna gisalemu okamuliremu supu w'enniimu kapaati oba paati emu gikamuliremu omalirize otabule ebintu bino bulungi nnyo bitabule olabe nga byonna bidizolovinga bulungi bw'omala obitabula bulungi nnyo n'okakasa nti sukaali oli adizolovinze bulungi abuliddemu mu olive oil n'okakasa nti ne Nescafe naye abuliddemu mu olive oil nga bivuddemu bulungi bwe biti kaakati okwate ebintu bino otandika okweyisa mu face ogimasaaginge bulungi twala eddakiika zo twala obudde bwo omasaaginge face yo mpola masaaginga face wano wonna enkanyanya wesinga okutuula masaaginga wo bulungi muno mwonna masaagingamu bulungi bw'omaliriza obirekemu mu face eddakiika 30 oba okusinziira ku ddakiika oyinza okuba obikola mangu oyagala genda ku mulimu kola twala obudde bwo oba obikuteekemu eddakiika nga 20 naye nga eddakiika entuufu oba ennungi zaalibadde 30 kati bw'omaliza 30 minutes ogenda kubinaabamu so mu bintu bino tuteekamuko n'eggi tolyerabira mukwano nalyo oliteekamu so kati wano maze okunaba mu face yange bulungi maze okuginaabamu naye making sure nti bw'oba onaaba mu face eno nga ojjamu kale ka face mask kaffe ke tukoze funayo sabbuuni yenna sabbuuni anaaba mu maaso obe nga gw'onaabisa
osobola oteekamu bw'omala okunaaba biri face mask ne biggwamu bulungi nnyo kasabbuuni kanoddamu n'okasiigako mu face mu eddakiika nga 3 oba 5 ne kabanga akakaliramu n'omala n'onaaba mu face. Kati ndaba kampanike face yange olabe bwenti babiyita bisige lulinga bwenkola bwenti ng'enkanyanya zijja wano nga mpitirivu mpaka bwe nagamba nnina nno okusala amagezi okulaba nti ntereeza face nsobole okulabika n'emyaka gyange. Bwe maliriza bwentyo nina ebizigo buli omu olina ebizigo ebibyo by'okozesa kati nze nkozesa ono Vaseline gwe nkozesa then nina n'ebizigo ebirala bino nabyo mbikozesa naye bino ebizigo byolaba nabikwata n'entabulamuko ka baby oil nayiwamu ka baby oil n'embinyanyanyanya n'embitabula so binyambako nnyo okuba nti face yange erabika bulungi. Abangobera ku social media zange ez'enjawulo mosi naddala ku TikTok bw'otuna video zange ez'emabega eri face yange yalinga mu butuufu wano terabika bulungi. Mu video eddako ngenda kubalaga ate waliwo ka oil akalala ke tusobola okwekolera n'obangako okakozesa buli lunaku daily in the morning and evening. Era nako tulina engeri gye tukakolamu n'obanga bw'ozuukuka okeefuuyirako mu maaso ate ku makya n'olweggulo kayambako face naddala gwe alina face enkalu nga face yo nkalu nga ne bwesiiga ebizigo tonyirira face esigala olabika nga ateesiize ebizigo. Ye video gye nja okuba nga nziramu okubakolera. Mubere bulungi musibe bulungi mweraba.